bali mwezo yakoze statement mu kaseera akatuufu nga tonnamukuba sooka olaga Abannayuganda statement kize yakoze zigattako oba tezigattako. Era mwalabe tabadde wa mukyala wa mukama wange tumusabire mukyala Bobi Wine mukyala Kyagulanyi tusabire family yonna. Let's pray for the family. Ekyabaddeyo si kyensi kyeyagala. What happened is not. So nsaba tuzze wano bakitaffe We've come to ask you tusabire eggwanga to pray for the nation. tubeere n'eddembe. So we have peace. Obadde oyogera wanne kujja amaziga gagala kujja. As we are talking, tears of Tugamba twagala mirembe. saying we need peace. Naye maka gali tembadde mirembe. Something happened. Olw'ensonga tobasobola kujja n'oyambula mukyala kitiibwa ky'omukyala ekyo kikyatuluma. Tusabire eggwanga kubanga gwe otulina okujja okukaabira. Let's pray for our nation. Era taata tufukamidde wano Me on my knees nga contact as a contact njagala tusabire eggwanga. to pray for the nation. Tusabire abakulembeze bonna. Let's pray for all the leaders. President wange Kyagulanyi taata gw'omutadde. And the president. Tusabe Katonda atutanze. Let's pray for God to intervene. Ebikolwa ebyaliwa Honorable Kyagulanyi, The actions that happened on on his his wife, wife, kumchala we. ffe nga bannaddiini tubivumirira n'okusinga bwe twali tuvumiridde ekintu kyo. Don't agree with that. Yavudde omukulembezeewo oba teyamuvudde? Lwaki nkugambye nti yazikoze mu kaseera akatuufu? Kubanga bwe yazikoleddewo yabadde mu kyaki. Kyakubiri wabaddewo baminisita ba Museveni ng'alina okubakuba points ezo n'abagamba omusajja aliira ku nsiko baayingira ne bagenda ne batulugunya mukazi we. Pasita n'avaayo n'agamba ebikolwa ebyakolebwa ku mukazi wa Kyagulanyi tubivumirira nga baminisita we bali awo babbalamu. Golowooza bali mwezo sigineyo gye yabadde akasuka yabadde ntuufu oba yabadde nkyamu? Gw'okakasa esaana okumukubisa. Kati njagala mukimanye nti oli alina pozishoni gy'alimu. Alina akaseera watuuka nga alina okureactinga nga ali mu pozishoni gy'akola ki gy'alimu. Pastor statement gye yakoze nga bamaliriza okugira kuba yamugambye tusabire eggwanga. Pastor yagambye naffe ebikolwa ebyakolebwa ku mukyala Kyagulanyi tubivumirira. Mateeka yabadde alina okuyita bbalamu noono at least beekubye ekifaananyi kuba abo abasajja baagala nnyo okugatta. Naye ate si kugamba nti webeekubye ekifaananyi Oluganda lubaawo. Oluganda terubaawo naye olw'okuba ali mu position eyo mu kaseera ako ajja kujja ekifaananyi kye bakikube. Kankwe statement za ow'ekibuga Kampala omuwulirizi bulungi statement ze yakoze omujajingi. Bobi Wine vayo gye weekwese. Muwanga Kivumbi ali mu kkomera ate nga wagamba nti bakomuledi bonna balina okununulwa. Accountability ey'Abannayuganda be walimba okubagirako Museveni kati weekwese. Kati ndi wano. Kati kuno omuti gwenkutteko guli luddawa. Ebyo situbyagala. Kingi Saha jjo namulabe nga ali mu mmotoka mbwe ali naawe mbwakutwa. Kati Kingi Saha yeekwesewo abeere nakawuka. Ne muttisanga abaana b'abandi. Kati akalulu kawedde emirimu gyazzemu ne gitambula. Kyokka ekisinga okuba eky'amaanyi Kyagulanyi kyasinga okwewuunya nti leero agamba bamubbye ne wataba Munnayuganda yeekalakaasa. Lwaki? Nti ebitundu byonna in fact abawangudde Lukwago n'asobola okuvaako ye mukyala Jane Balekye, Meja Emma Kuteesa n'Afande Ddamulira, kubanga abasajja b'opposition ebbanga lyonna mu Lubaga ba Lukwago ab'Ennakawa ba Bobi Wine ba Besigye babadde basrivingira kubanga empaji yaabwe Luwaga nga ye ghetto youth. Omuvubuka oyo gwe bagamba mujangu weekalakaase kati olwaliro abavuddeko. Era njagala nkuzanyira akatambi kano ak'omwami ng'ali mu kunnyonnyola omulimo Jane Balekye State House Control omukyalo oyo gwakoze, Meja Emma Kuteesa wamu n'Afande Ddamula gwe bakoze mu ghetto structure. Nto kyasobola kukunga mwana agenda bamukwate bamale Luzira emyaka 2 ng'omulimbirira. Bakireewo Kivumbi bakyali Luzira. Ba Edi Mutwe bali Luzira. Basimanya waliwo omuvubuka bamutanga Simanya Fujita Simanya Tagawa bali Luzira. Bamufumiro bali Luzira. Bagase kati baloya banupu mulira mugaso ki? Nalabye edda Ssenyonyi yawubye edda omutwe. Lukwago talina musango we yali awangudde. Bane Lukwago bakisirani kyayina misango talina era Lukwago bayingira omusango gungamanya gufudde. Naye wulira obubaka buno. Twebaza President Museveni kulwa security kyokka twebaza ghetto structure ekulembera Afande Ddamulira, Meja Emma Kuteesa ne State House Control Mama Jane Balekye. Wuliriza obubaka buno. Buno bannange okwebaza nnyo Afande Emma Jane Ddamulira ne Madamu Balekye olw'omulimu gwe bakoze mu structures. Madamu Namyalo byayogerako nti nno
structures ghetto structures tezina kyezikoze aba alimbye yerabidde engeri muzeeyi gy'abadde aperformingangamu before ghetto structures wezajja obuwagizi bwa President Museveni bweyongedde ssaawa zino akalulu yafunye 45%. Ekitabangawo luli yafunanga less than 30 mu Kampala like previous elections yafuna 30. Niyo ghetto structures abavuka bano babawa ssente entandikwa balina emyoga balonze President Museveni. Obubulu bw'olaga nti yafuna obulu 3 concession yafuna obulu 2 tebwabangawo luli nayo yabulimba. President Museveni yafunye ng'obulu 45 difference yabadde y'amaanyi. Abavuka ba ghetto kono balonze President Museveni ekitabangawo kino kibakakasa ekyali kitabaddengawo era kyovaolaba Madam Balekye bafunira ebyokukola n'afaanidda mu ghetto structures ezo era Museveni asiima gwe Madamu Namyalo ennukuyo gitwali walala bano abantu bakoze omulimu gw'amaanyi kyovaolaba n'eggwanga ttebenkevu oyinza otunulira bulu bokka ne bano abavuka bakozesebwanga bano bannabyabufuzi ne babawa ssente kisingi mutwalo gumu oli n'abekya oluguudo ebyo tebibaddeewo eggwanga ttebenkevu era bino byonna tusiima afande Damulira Meja Emma ne Madam Balekye. Kati Museveni bw'ati bw'akola 1 nze nganze omupyawo na mukulembeze wa National Platform yenna kaabere meya omulonde sirina lutawo na meya mulonde statement yange yabadde loud and clear okusinzira ku byobufuzi Museveni byazizanya yabadde etya nagambye owekitiibwa omulonde meya bali mwezi namugambye please mu mbeera eriwo ebyobufuzi olwaleero nga ne president tumanyi gyali bw'otandika nga bakuteze pate ogende ku pate kino kigenda kuba kyokesa president kyokesa n'ekibiina kimalamu n'amaanyi abaana abali mu makomera batya aba NRM bategeka pate ne bakuyita nga gwe tomanyi pate za NRM ne bakulikodinga ng'ozina onywa ng'osanyuse bagenda kukwata video zino aba state bennyini bazitwale baziteeke ku TV gaggadde baziraga abaana mu makomera gye bali bagambe mulaba muliro mu makomera mbonaabona bemwali badde mu Rwanda bemwali mu Rwanda bemwali mu Rwanda mwagala change baba bali mu pate after pate ekyo ekikolwa nga NRM yennyini yekikoze kubanga temumanyi bazanya byabufuzi sinnalumbako bali mwezi kuba sina kye mwagaza mugambe ekituufu kye mmanyi okusinzira kubikola Museveni byakola sinnalumbako meya kuba sina nsonga lwaki mulumba nno kubanga namusupportinga nenkola buli kimu ekisoboka okuba lukwago so sina utalo naye wabula nadde mugamba akende ku mbeera eriwo kozesa embeera y'obusajja obukulu omanye nti embeera eriwo tebwoma nnakabululu ebintu by'okugenda mu binyuma biveemu alinde embeera ng'emaze okukakkana so sinnamuvumako nti nyumbeera no nabadde mugamba liyo fact lwaki nti bwe bakuyita ku pate bagenda kulikodinga video ng'onyweddemu kabiya ozina amazina ng'oli musanyufu mukyakyanca video zino state yennyini yegenda zikwata ezitwale mu makomera bazanyira abaana abali ekitalya abali eruzira abali mu makomera gonna abencu bagenti bembadde mu Rwanda si bano nti ye mufaaki nga bano bali mu pate after pate 1 state bwe mala okulaga abaana abo video abaana bagenda kubeera demoralized mu nda yaabwe bwabeera demoralized kyangu nnyo ate state okuba enkyukira nedda mbaana abo ne bagamba ebigambo ne babakompromising obwongo ne bagamba kati mmanyi nti nammwe tulina ettuulu lyammwe nti lyerirwa bali mu Rwanda bali mu kulya ssente nti ye kati ffe kye twagala muveeyo mugambe nti Kyagulanyi tusindika commission ABCD mwe tugenda bawa ssente tubawe mu motoka tubawe n'amayumba mwe mukasita muve ne mugamba nti abakulembeze ba National Platform baali bakola ebikono birungo ABCD baboyi ne basisita baffe olw'okuba tebamaze obalaga ekifaananyi ekiri ebweru kyangu nnyo state obacompromisinga ne bakyusa obwongo ne bateeka mu mboozi egenda okuva bafuuke basaanya abalala kye nabadde mbagamba nti state nyangu nnyo compromisinga abaana bano nga babalaza video zammwe mwe abakulembeze nga mucelebratinga ekyo kisobola ekyusa obwongo bw'abaana abo ne baddamu ne tufuna basanya abalala okitegeera kati nga tulaba ogenda kunona basanya bavudde mu kkomera nga bakyuse ng'ate bankyukakyuka mbamanyi okitegeera
constituent statement yange mugifunye n'ensonga lwaki nayogedde bwentyo nera comrade abo batamanyi politics nga bambuukidde kubanga tebamanyi mu politics gomumanya abamu ba comrade mulaba wano gwakwogera kubanga tomanyi kintu kibayita kintu kya munda kya byabufuzi n'ekirala njagala kino nakyo kibasomese mu kitegeere tulwanaganye nnyo ne state eno tutya one tukimanyi nti meya bali mwezi omusajja mulokole yali asabiddeko mu kyaki ya Kayanja tukimanyi nti meya bali mwezi omulokole yali omusajja mulokole nti yali asabiddeko mu kyaki ya Kayanja nti nedda ani yalabeko ekifaananyi kya Balamu ng'agenza okusaba mu kkanisa ya Kayanja ekifaananyi kya Balamu yali asabiddeko mu kkanisa ya Kayanja ati nedda kati gwe bali mwezi bakolese mu kkanisa yes nga tomanyi kigendwa kya Kayanja bagenda kutega ekifaananyi ng'oline Balamu bwe bakulaga ekifaananyi ng'oline Balamu public erina endowooza ndala nnyo ku Balamu wano Kayanja omanyi nti state agent y'omu ku balobisiti ba Museveni mu America ne ku international level Balamu badde avuma Kyagulanyi from A up to Z nga ne wiiki eno ennyini yamuzeemu kati bakusinkanya ne Balamu ne muyine mu kifaananyi yo public ekifaananyi egenda kisoma bula gwe politically ogamba we are here to unite for the sake of the country for the sake of the city yes you are right but at the other west side abantu bagenda kira mu nkola ndala kubanga bakuteze kitege okufuna public discussion egendo tukuba nekati kumuli naje nakola video musime bakadama sime basekana muri weru mutulekanira oba banye sente baziye babade bagenda kola no please njala tubenga abantu abakulu bakutege ekifaananyi nga tolina bwogenda ki explaininga public egenda kisoma bulala public egenda kisoma bulala kati bakusanga watango olina omuntu mu kifaananyi abadde avuma president since 2021 ngavuma president buli lunaku nga ne wiiki ewedde yamuvuma nenolwali yamuvumye nejamuvumi baposikusetinze ne mu kifaananyi ogenda public ende egenda kipasivinga etya public egenda kipasivinga etya kankolaga ekifaananyi kino yes meya ina right naye mu politics wa Museveni gwe mmanyi akupuleyinga mu kupuleyinga gwolwokuba nti oli musajja munnaddiini oli musajja muwulize gwogenda ku lwakato ne siwa politics babagenda kukuba Museveni bwati bwazanya gwenga gwe sikunenya wabula olina okukozesa obwongo bugenda gaani aliyo public egenda kundaba etya mu mbeera eno kati bakuzanyisa ekifaananyi kikufuukira ekifaananyi nga you can't even express yourself about that photo era Balamu ye ekifaananyi lwakifunye ne kitambula ku mutimbagano already kati public efuna mixed reactions yatuvuddemu teyatuvuddemu no njagala bagamba meya bali mwezo akyali ku mulamwa meya bali mwezo akyali ku ki akyali ku mulamwa naye ffe bannansi abasomera ebbaluwa mu baasa n'abatakkiriziganya na kusinkana muntu yenna wa NRM mu wantu wonna tugamba nti ekintu tuba tukiramu ango ndala kati kiringa nze olwaleero ndi activist siri mukulembeze mu kibiina temundabanga kuŋa posti nze ekifaananyi kyonna nti ndi mu bbaala oba nti ndi okupata enjaganya baakatubba akalulu ngenze mu bbaala ndi mukuba ndongo eno nywa soda oba nywa bbiya ndi mbyana ebiwala mbikwata mbinyiga omunyigo video nzirikodinze maze nzitadde ku social media public wadde siri mukulembeze nga ndi activist public egenda kipasivinga etya egenda kiraba etya era yabadde omu ku ba activists ab'amaanyi ndowooza ne yabivuddemu oba yalidde naye nga nze nkoze ensobi obutasobola kwefumiitiriza ekintu kye ngenda okukola public egenda kifuna Honorable bale mwezo tukwagala nnyo naye bw'oba ggwe olaba nti gy'oli kati saawa zino watuuse otandise okucelebratinga kiri gy'oli
waliyo somewhere we twakulabye ng'oli n'aba-NRM oli mu kukyaganya. Eno bannayuganda bali mu kunyiga biwundu bababira akalulu. Ng'oli eri mu masanyu n'aba-NRM. President timumanyi nawaali, kitegeeza president mwamuliddemu olukwe. Kitegeeza president mwamuliddemu olukwe. Bwe bammwe nga mutandise okugenda eri mujaganye musanyuke. Kitegeeza president mwamuliddemu olukwe. So mwekube mu mitima.